muna Uganda inayagala enkyukakyuka aveeyo mu kulonda mu nnamba ennene nnyo ne message ng'ekyuseemu yeruwa. Akaluluko ke kasinziirako eggwanga lyo. Akaluluko ke kasinziirako enkulaakulana y'eggwanga lyo. Akaluluko ke kasinziiramu enguudo okukolebwa. Akaluluko ke kasinziiramu amalwaliro okuzimbibwa. Akaluluko ke kasinziiramu eddagala okubeera mu malwaliro. Akaluluko ke kasinziiramu okukuuma ettaka lyo. Akaluluko ke kasinziirako omwana wo okufuna omulimu. Akaluluko ke kasinziiramu okuba nti ssente zo nga bw'ozikola bwe zirina okukolamu ekintu. Kati olw'okuba nti akaluluko kali buli kimu, njagala okere ku makya ogenda okalonde mu bungi wadde waliwo okutiisibwatiisibwa temutya, kubanga bakutiisatiisa bakutiisiza bwe lw'amateeka gwali mu mateeka. Ngenda kukusaba amaanyi g'ogenda oteekamu ng'osuula akalulu, gateekemu ng'obanja akalulu ako. Si lwa Kyagulanyi Ssentamu mukulu ng'omuntu. Kyagulanyi Ssentamu musajja mugagga, musajja mugagga bifeekeera, wabula alina kyeyalabanga abantu bonna bye yalaba nti abeesiga nga bonna bafu, n'asalawo jjajje ayimire mu maaso gammwe abasaba obuwagizi. Kati ngenda kusaba n'okutandika n'olwaliro en statement aliko okutambula nti akalulu kange gwe buyinza bwange ge maanyi gange. Yenna azanyira mu kalulu kaba azanyidde mu bulamu bwa mwana wo. Yenna azanyira mu kalulu kaba azanyidde mu buyinza bwo. Yenna azanyira mu kalulu aba azanyidde mu kuuma constitution ya Uganda. Ye message njagala mutambuze mwenna. Sotovayo n'ogamba ate simi protestive vote yo kubanga akalulu kakuuma kalulu seka Kyagulanyi. Kyagulanyi akulembera bukulembezi kumanya nti ensi bagitambuze bati ng'asinzira ku buyinza bwo obw'akalulu. So togamba nti sigenda kukola kyonna ky'ogenda okukola ogenda kikolanga ggwe. Kati njala kukusaba olunaku lw'okulonda, genda okalonde, okakuume, bakabale, ocelebrating, okole buli ky'olina okukola. So tebayakutiisatiisa. Ebirumira tubiraba, naye terina mmere tabeeramu wadde akalumira, buli mmere ebeeramu akalumira. Naye tekikugaana kulya mmere. Nabagamba tosobola genda kubanja w'otakola. Olina okumakinga sure nti wogenze okukonkona okubanja ensimbi nga wakozeewo, wato wagenze kukola tosobola kukonkona watugenda kubanja. Ogenda kubanja awa. Ngenda kuza omwezi 15, omwezi ogw'olubereberye, omwaka 2026, lw'ogenda olonda akaluluko akasalawo future y'omwana wo, akasalawo future y'omuzzukulu wo ng'obudde bukyali. Buli Munnayuganda yenna gy'oli tofutiisibwatiisibwa, abakutiisatiisa enteekateeka yaabwe yali yakutwala ggwanga. Nga Bannayuganda beebase. Yensonga lwaki Museveni yakugamba nti Bannayuganda nabaleetera otulo mwebaka ye ng'ali mu kunyaga mwe temwategeera. Museveni okubagamba nti naleeta otulo yali ategeeza nti mwebake nze eggwanga nditwale mwebase nnyo. Kati muzuukuse. Kyenkugamba nti ku lunaku lw'okulonda ngenda mwezi 15 tebayakutiisatiisa. Obuyinza ke kaluluko. Lwanirira obuyinza bwo ng'okozesa akaluluko. Lwanirira obuyinza bwo ng'owamba akaluluko. Lwanirira obuyinza bwo ng'ogenda okuuma akaluluko n'okukabanja. Tebayakutiisatiisa. Oba baleese emmundu, ezo emmundu zonna ssente za muwamusolo ssente zizo. Emmotoka za teargas zonna ze baleeta ssente zizo. Tekuliko ssente eriko nti Bank of Museveni, Bank of Janet, Bank of Lwabogo, Bank of Uganda. Who are the Ugandans? It's you, not Museveni. Kale jala kugamba Muganda ngenda gy'oli tebaddamu kubuzaabuza, tugenda mu protest voting ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 kwe kusalawo kwaffe. Eyo statement njimaze, statement y'okubiri. Ebigambo bino bwe muli bijjayo. Nyongera okujjukiza we ya under occupation. Abasajja bajja tebajja kukulembera ggwanga. Bajja mu ggwanga Uganda ng'abanoonyi b'obuddamu ne batuyingiramu ne tubakkiriza nga balina enteekateeka yaabwe y'okweddiza eggwanga. Era eggwanga badde balitutte ebitundu 7 ku buli 10 mpaka muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu lwazze n'abazuukusa. Kati tulwanyisa kuddamu kufuna bwetwaze bupya okugobamu abatamanya ng'aba bajja okutwala eggwanga lino. We are fighting occupation. Occupation etegeeza ki? Bakuggyako rights zo ng'omuntu, nga tokyalina ky'osobola kwogera nga muntu, tolina ky'osalawo, eggwanga ssente kye baagala kye bazikolamu, bye basalawo ani asibwa, ani ateebwa, ani attibwa, ani aggyibwa ku ttaka, ani akolebwa buli kimu mukira bulungi nnyo. Be basalawo ani afuna omulimu, ani atafuna. Be basalawo ani agenda okukola omulimu guno mu kitundu kyonna. So nga ate ovunaza Bannayuganda. Kati njala kugamba tu fighting occupation, batulwanyisa occupation, kyoba okola kyonna
kikole ng'okikola ku lw'abaana bo ku lwo ng'omuntu tusimbudde. Alright, buno bakanjala bugende ewa Simon Bakama. Mukulu Simon Bakama nkulamusiza akasente oli bulungi. Musa wange mu emabega omukulembeze olwaliro mu mateeka abadde alina kubeera mu bitundu bino wammanga. Omukulembeze lero abadde alina kubeera Kapiero Byongo, Amuriat ne Katakwe. Wabula amajega SFC, amajega polisi, omuli ne CMI n'abaserikale abatali mu ngweza bulijjo. Okuva ku macha ba blockings omukulembeze gwango mulonde obutabako campaign zaakuba. Ne batwala obudde obusinga obungi era takubye campaign. Ekisinga okuba ekizibu nti mwakakola assassination attempts bill. Je mwakola e Fort Portal nebera unsuccessful. Na assassination plot je mugezezaako kukola olwaleero. Amoria omukulembeze bw'abadde ayorekera gy'agenda okusula amagye negamusalako mu lutobazi. Eno statement omukulembeze gy'afulumiza kennyini agambye bw'ati: we are all being held by the military and the police at a roadblock they mounted in a swamp in Amuchu along Amoria Road. We were traveling to have our last lari of the day in Amoria district, but they also made that possible. We aren't not safe. Eno posti ya jikoze. Ojira bulungi nyo? Eno posti ya jikoze. Ya jikoze bulungi nyo. Kati mukulu Simon Bakama. Nyandi yosoferi kuno kuoli mu 7. Mutabano wo diddigi kwali. Jeno sali musale kuno kuoli. Muine ekintu kye mutannama newankubadde muli basiru mugezeeko okwekako okutegeera. Newankubadde mwayonke nti mugezeeko okwekako okutegeera. Tuli mu modern society whereby nti ne mu space mu bbanga mulimu zinna mu nkanga ze mutalabe zikwata ebifaananyi. Tuli mu modern society whereby nti omuntu alipotinga ne location bagimanya wawaali. Kuliko live coverages ez'abakomrade bali codinga ne muyimiriza omuntu mu swamp obudde misana ne buziba ne mutandika okufuna orders from different angles or from different offices ne mu dispatching abasirikale batandikira okuyingira mu nsiko taking a position. Which kind of actions are these against the presidential candidate in Uganda? Ladies and gentlemen, Chairman of Electoral Commission, Mr. Simon Bakama, with due respect, if you can't control the ongoing campaigns and presidential elections in Uganda, please call off those elections. Because any fool, anytime can shoot Robert Kyagulanyi Ssentamu. Killing Robert Kyagulanyi Ssentamu can cause a genocide in Uganda. Nchidam Museveni, Sari Musare, Mohoz, Simon Bakama, you are just sitting in your office rotating around, thinking that things are easy right now. Any fool in such a situation can kill Robert Kyagulanyi Ssentamu, and that situation can cause a genocide in Uganda. And it can cause even the more catastrophe which can lead to the death of millions of Uganda, because you fail to conduct your role as a chairman of the Electoral Commission. The Constitution states this clearly under Section 209 that the army is not supposed to get involved in any civilian elections. Why is it that the army has taken over elections? To the extent that we witnessed one of the general in Amuriat dressed well in his uniform, commanding assailants to block Robert Kyagulanyi. What if he gets killed from there? What are you going to tell the international community? What are you going to tell Ugandans? Kino kanchize mu lumiro mumanyi. Mukulu Simon Bakama. Mwateekawo akalulu nga ssemateeka wagamba nti luvannyuma lwa myaka 5 walina okubeerawo okulonda okukyusa obukulembeze. Mukimanyi bulungi nnyo.
amateeka ne mugawandiika naye mwakagezaako okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi ebiri ogwasooka gwali Fort Portal ne mumuzingako obudde emisana mpaka wezawala ssaawa 2 mission neegaana olwaleero ekintu kyekimu abadde ng'ava muli ati agenda campaigning ekatako ne mu blockinga ompulya bulungi nnyo mu swampu mu lutobazi amagye ga SFC poliisi ne bakifeesi nabatamanya ngamba ne batandika okutekinga positions okujjawo nga muŋŋamba nti obusiru mwayonka buyonka era nga mwasikira busikire toyinza kuŋŋamba mu mbeera ne gye tulimu ng'ensi zirina drones bannayuganda bali live omusajja muteze mu swamp muwadde ebiragiro abasirikale batandise okuyingira ensiko eyo action yokka emala okulaga nti omusajja mwagala mutta singa omusajja oyo afiiraawo ensi mugenda gigamba ki gw'okimanyi nti omuntu omu bw'ate Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okuviirako obukadde n'obukadde bw'abannayuganda okufa nekisala ne kiyingira ne mu nsi ez'omulirwano seri mwebakama Nyandi Yosoferi bwe mbanga okutegeera mwakwewola bwewozi mudde mwewola okutegeera omuntu omu Kyagulanyi Ssentamu asobola okuviirako obukadde n'obukadde bw'abantu okufa olw'obusiru bwammwe butya one tumanyi ggwanga ki ery'okupanyiriza eggwanga lyaffe ngera goli kulembedde goza tumanyi obali goza bannayuganda olw'okusirika basiru buli omu tumanyi waali and it's very easy for we the indigenous Uganda to identify you as a Tutsi people whenever you are so please buli kyemukola kyonna very very careful Robert Kyagulanyi Ssentamu is safe and make sure the outcomes of the forthcoming elections are announced correctly because if you mess up Europe ekintu kyemukola kikyamu tosobola kusiira musajja mu lutobazi n'osetinga amagye gayingira ensiko mu kiso kyekimu nga mwagala mutta gwe kyemukola mukimanyi tosobola toyina amagye gasobola controllinga spark ng'evuddeko kufa kwa Kyagulanyi. Now the world knows nti mwagala kumutta. Ne baba mulalo nga avudde n'amukuba ekitu ku mutwe n'amutta. The world knows nti Museveni yagala okutta Museveni, yagala okutta Kyagulanyi. Temwina kye mugenda kugamba bantu. Buli kimu ojja kuba mazo kitegeeza ensi nti mwagala kumutta. The world knows. Ne bwafuira omubuliri bwe bajaga nti yafudde butwa. Ne munamukubya essasi ensegera ategera nti ani amusse. Naalumanya ne saalumanya mwenna mujja kukisasulira. Mumugira nga musindika ebinnyo mulowooza nti bino byakulya muwogo. Kino nkibagamba Electoral Commission Chairman Samuel Bakama ndowooza okulonda kujjeewo. Already tulina obujulizi obumala nti okulonda kufu. Kambawo byokulabirako. Ono ye Jeno. Oye Jeno ajidde mu motoka yomula bulungi nnyo. Eyo motoka ye already number plates tuzirina kati singa omusajja afiira awo ono Jeno bagenda kugamba ki? Oyo Jeno bagenda kugamba ki? Oyo Jeno bagenda kugamba ki? Bino.
tubadde tulina campaigning Moria era tusulewo hotels zaffe bazikukinze dda ne rally yaffe kuba tubadde tetunatuuka bagikuye mu tiyagasi ne bakubawo abantu naye kati bagaddewo batudde ku road block nga bwe mulabye poliisi n'amagye batulemeseza okugenda okwebaka era wano we tuli mu kisenyi tetumanyiwa we tuli baadde baagala nti ate tuddeyo emabega tetutagenda tubagamba tugenda Moria tugenda mu hoteri okwebaka faka kati bakyagaddewo nga boolaba poliisi n'amagye kiki ekiddako nga embeera ekyaliwo ekisinga bantu bagenda maaso bakuba nti balumalawo tetumanyi kye bateekateeka tukolako nga bwe ngambye eggwanga nti beebulunguludde wano n'amagye batuganya okugenda okwebaka mu hoteri gye tulina okwebaka tewali atunnyonnyola nsonga lwaki batukwatidde wano tewali atugulira lwaki batusibidde wano naye buli muntu agezaako okulaba nga bolabe bannamawulire babafuuyidde paper spray mu maaso so tuli wano mu motoka tulinze kulaba ki kyewazzaako tweyanziza ye Robert Kyagulanyi. All right. So, Mr. Simon Wakama, General Museveni and your son Muhoozi Kainerugaba plus Sari Musare. For us, we know and we have the information. Because we've already circled your corners getting information that before or after elections, you want to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. And we got the information that Museveni ordered all his ministers or some MPs to take control of their regions. The region where Robert Kyagulanyi Ssentamu is right now is managed by the Vice President Jessica Alupo. I'm repeating this statement. The region where Robert Kyagulanyi Ssentamu is right now campaign is managed and controlled by Jessica Alupo, Mike Mokula, and Anita Amongi, the Speaker of the Republic of Uganda. Those three people that are responsible. Today, the world has witnessed a lot of UPDF serving officers and generals and some police officers. They were getting different commands on their cell phones. Calls after calls, because Museveni instructed all NRM operative, mainly the ministers, the MPs, to control the regions where they come from, so that they can stop Robert Kyagulanyi Ssentamu from campaign those areas to wake up Ugandans. So, in case Robert Kyagulanyi Ssentamu, anything wrong happens to him, Vice President Jessica Alupo, you're going to be answered. Mike Mokula, you're going to be answered. Speaker Anita Amongi, you're going to be answered. Because for you, you think that ruling the country almost for 40 years, we don't have information. We have information. That's not a monarchy. The Constitution states that if there is a peaceful change of power, there must be elections. Which elections are decided by the Ugandans, which is going to take place on 15th of January 2026. But right now, we are making life hard for National Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whenever he goes to campaign, you deploy army, you deploy JAT, you deploy kind of every forces to block the gentleman. But in the process, if you make any mistake of assassinating him, it can cause a genocide in Uganda. And we know who are the people behind that. Because we have legal information that Museveni mortgaged the country and instructed all NRM cadres to control their areas. So the area where Robert Kyagulanyi Ssentamu is campaigning today, where he is right now, is controlled by Jessica Alupo, the Vice President, Anita Amongi, the Speaker, and Mike Mokula. Those are three people who are responsible for anything wrong which might happen to the president. You understand? On the commands of Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni, and the brother to Museveni, that is George Akandana Hosali Musare, who's now based in Nakaseke, Namongekera. So whatever happens to Robert Kyagulanyi before or after elections, we know the people are responsible for all crimes against humanity. It is better for you to call off the elections if you fear being defeated, because you organized the elections willingly. Nobody forced you. You have done announced 1 year back that there is no more elections in Uganda. We are under full military control. Nobody would have invested his money or his time. Would look for other options, as you did in 1980. Museveni and Simon Wakama and your family
Why did you organize the elections when you fear to be defeated? Last year, you would have come out and informed the country that there is no more elections in Uganda. Now we are under control as we one family of Museveni and army. Then for us, we shall use for other options as you went to the bush in 1980s. You understand? So Museveni and your family, please, you are not immortal. We have all records. You've tried to intimidate, to kill, to assassinate whoever challenge you. But this time around, go slow. Go slow. So mbategeeza mwenna bana Uganda. President bwatuki wake kizibu yali sawa zino. Abantu bavunanyizibwa kuliko Vice President Jessica Alupo, kuliko Mike Mokura, kuliko Anita Amongi, Speaker wa Parliament w'eggwanga. Yensonga lwaki bwe babulookinga amaje agenjawulo gajja, poliisi ezenjawulo zijja, era ne baziwa biragiro okukola formation nga balinga bagenda okugamba nti bagenda kushootinga muntu. Okitegeera olwokuba nti Museveni yalagira abasajja be nti omusajja w'amaanyi buli muntu kola ky'osobola obulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu gaze mu kitundu kyo aleme kuzuukusa abantu, kubanga bw'azuukusa abantu kajja kuba katuweddeko. For example, Museveni yatandise Buganda. Museveni yatandise Buganda. Listen very carefully and pay attention to details. Museveni yatandise Buganda. Nga bwe yagamba nti Buganda for Museveni. Buganda teyagala kutta Museveni. Buganda teyagala kutta Museveni. Ekyabadde ekiboga bakibalaze. Ng'oggyeko ebibata ebifumbire ebiriyo. Kugula ne babalaze ekyabadde ekiboga. Babalaze ekibadde Mityana. Njagala wano nga sigamba nti ki. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwate emmotoka ye n'ava e Kampala. N'agenda gy'agenda okukampeininga. Olumba muyisa mu nsiko, olumba muyisa ku maini. N'ayingira ebibuga byonna ng'omutwe guli bweru abantu bamugoberera free. N'akampeininga. Njagala ondeetereyo vidiyo Museveni yavudde mu State House Entebbe w'ekisozi ng'atandise Buganda n'ayingira ebibuga bya kampeyinize mu Buganda. Njagala ondeetere vidiyo emu nga Museveni ayingidde Buganda ng'ali mu kampeyini ng'ayise ebibuga bya Buganda atadde engalabi waggulu bw'ati. Ondeetere kati kankukuvire ku ntono. Wetwogere olwaleero Museveni abadde Mityana kugombola ku ssaza. Ekibadde kifumba mutuku. Enkuba yasosse n'etonnya bikokyo. Naye ng'okuva jjo lwonna baasuze basomba abantu. Basiiba basomba abantu mpaka olwaleero. Omusasi wange abazeeko takisi ng'ebikumi 300. Minibus tazibaze bungi. Loole tazibaze bungi. Naye kisinga okwennyameza. Nyandi Yosoferi avudde gy'avudde n'ayita Mityana ng'omutwe guli munda. Nga mutwala ku kisaawe, omutwe agujjidde ku kisaawe n'ayogera eddakiika nga 3 n'amala n'adduka emisinde tandabiseko Mityana wonna. Tu challenge ni njala mundeetere video basajja ba NRM nga Museveni yayise Mityana mu town ng'ayise bikujjuko. Buganda egenda mwettira. Tebakulimba video z'ogenda okola Mityana mbuziri genuine. Museveni batuleeteyo video emu ng'ayise mu kibiga Mityana ng'aggyeyo omutwe. Baasuze basomba abantu. Jukira nti kampeyini zibadde ku ssaza waliwo ekkomera. Bayimbudde abasibe bonna nga batadde mu ngoye za bulijjo nga bakomandingibwa abasirikale nga batadde mu kitundu kimu bali mu kkubira enduulu. Ne bongerako abantu be basombye. Loole, baasi, takisi, buli kimu. Njagala mundeetere vidiyo Museveni ng'ayita mu kibuga Mityana. Ne Mubende gye yali mundeetere vidiyo. Kubanga ati ali mu katengo mundeetere vidiyo mu ng'ayita Mityana nga Kyagula bw'ayita mu bibuga byonna nga abantu bamugoberera. Wano nga bukyali misana. Laba. Oba babajjeewa bano. Oba babajjeewa. Oba babajjeewa bano. Museveni agenda kubeera eyo.
kati wano obadde buzibye nga taxi ziva ku saza mitena zizaayo bantu baabo wano bo obadde buzibye taxi nga kibinga 13 zibadde zibazaayo gye babajje kuva Kampala Mpigi Mubende wayo nazizo taxi nga zibazaayo ziva ku saza mitiyana zizo taxi go balakoze osobodde baabo zizo baabo nkyakulaga zizo basi nkyakulaga eyo joli we waffe mugenze ekimuli emyanzi ku nyanzi wa mpaka ne musomba abantu nera abantu baganye okuwera Museveni Buganda egenda kwettira njagala yeyita ewa NRM ngo ino obulima wabu olete video nga Museveni ayita mitiyana mu town nga jeyo mutwe nga ayita ekibuga mu town nga jeyo mutwe nga Kyagulanyi bwakikola mwagende Buganda yammwe njagala mulete video nga Museveni ayita mitiyana ayiso ne bwabada fuluma era omuntu ogubadde mu motoka wansi talina wafulumiddeko mbu awire ku bantu era abwaze kugesa kusaza mitiyana nayingira bwati mu kabudukuluke nayogera eddakiika nga 2 nadduka emisinde kubanga akimanyi tosobola fuga gwanga nga wali darling essaazi zino ng'otandise okwekengera bannansi tosobola kufuga bannayuganda nga wali darling essaazi zino ng'otandise okwekengera ensi kitegeeza nti abantu bakooye buli kimu kibeerako entandikwa n'enkomerero amala ofuna na update president atuuseewa nga sinagenda ku information nda amafuna update president atuuseewa nga sinagenda ku dozo ntaliko maroke bila kuwa na private ndabe marokula president wa watu sesofa all right president sefle una achatambula ndozamula ajali sawa zino uya achatambula achayita mu nsiko lwamuganye main sajja atachatambula muganye main ne uya achatambula kati singe ekintu kyonna kimutuukako bajja kubuuza Simon bakama mu ntambula gyowa omukule mu ntambula gyowa candidate Kyagulanyi Ssentamu mwalimu okumuyisa mu nsiko Simon bagenda kubuuza mu road map gyowa Kyagulanyi mwalimu okumuyisa mu nsiko singa afuna obulabe bwonna mu nsiko wano ensi ogenda gigamba ki sawa zino zigenda kuwera 3 omusajja huyo muyisa mu nsiko ensi ogenda gigamba kyessaawa zino singa omusajja ono afuna obuzibu eno ogenda mugamba ki ng'afunye obuzibu mu ssaawa zino mu budde buno ku ntambula gye mwakkiriziganyako ng'electoral commission muwadisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'entambula ye mwalimu omuyisa mu nsiko muno bambi nga talina ngeri gy'ategemanyamu kufuna school fees kusasulira rent kukola ki abamu bamalira
basindikira ku biscuit ono bw'omuwa n'amukutusa omusajja watu n'asindikira abaana be biscuit balyeko ate oyo biscuit bw'omulya toyoya mmere naye kale wulira alidde biscuit talina kiriisa olubuto oluzimbye omwana okulwezanja ebyobuliziiti byamugamba kakadde kamwanga ensimbi nga kagenda ku akawunti yo buli lunaku wetititi si buli lunaku buli mwezi akakadde kakensimbi. Alright, bakyatambula kitegeeza nti bakyali safe nengera kimenya amateeka okuba nti omusajja muyisa mu nsiko nga si roadmap yakkirizibwako mu nkola entuufu. Alright, kati president tutegedde nti batambula ali safe ambalaze abaddewo na buli kimu kibaddewo kati katugendeko ko katono mu nsonga zino wammanga. Alright, ku bantu abantu abalina obuvunaanyizibwa singa ekyo kituuka ku pulezidenti kuliko IP Ogo Bisalili ono Wekatakwe ye komanda Wekatakwe, kuliko ASP Awoli Dikusooka ono commander from Counter Terrorism Police putting on Kachi uniform. Ompulya bulungi nnyo kati omwami oli omulala oyo abadde amukambwe nnyo gwe bayita Ogal Bisalire era yo yabadde agenda afuira pepper spray n'amenyamenya ne system ya president eya public address system ya president ebadde etambula yo omwami abadde akola effujjo luso mbategeeza baani singa abeera obuzibu abagenda okubanga bavunaanyizibwa. Alright, olunaku lwajjo olunaku president lwe yali Emmengo mu Bulange Emmengo n'agenda okuba campaign mu Lubaga ey'Amaserengeta ne mu Lubaga ey'Amambuka. Waliwo comrade waffe omusajja wankyukakyuka nga wagali mu ggwanga lya Amerika lenga emyuka wa UNA omukulu Charles Muvawala Zonto. Olunaku lwa bbalaza yakwatibwa amagye ga SFC oluvannyuma lw'okuba nti yali alikodinga ne bamukwata ne bamubuzaawo n'omukuba bubi nnyo olwali asibiddwa mu kooti era n'asindikibwa Luzira gyagenda okumala ennaku akomewo atabitebye naye bamuguddeko emisango bw'ogiwulira ogenda kuseka. Eno ye video olunaku lwe bamukwata kansooke njikuzannyire ndyoke nkusomera emisango gye bamuguddeko olyoke ove ku nsi ya Uganda odde ku bibi osooka otuula awo okakase nti abantu bano bakyamu. Ndakomala okujjamu zino. Video nagibalaza olunaku lwajjo njala gibaddiramu mulyoke mutegeera omwami ono kye bamukoze olwaleero. Njala gibaddiramu olwaleero mugirabe video yoyo mukulu Charles Muvawala bwe yali nga alikodinga. Omusajja n'amubbako essimu. N'afuluma motoka agenda asaba essimu ye. Bwe yafuluma ogenda obbasaba essimu ye ekyaddirira Misambagere ne bamubuzaawo. Nawano kankabaddizeewo muki mu ange endala wuuyaawo.
akawongezi ka leero aleeteddwa mu kooti ali mugulu wake emisango gyengendo basomera yono wano nga ali mu kaduukulu mula bulungi nnyo nga ali mu kaduukulu nga ali mu kaduukulu ka kooti era yoyawo nga ali mu kaduukulu ka kooti yono wano musajja wattu nga amaze omuleeta ku kooti awo bamuleese ku kooti mumutega nswera saako n'ekizibaawo kye mwabadde awo wano badde bamugaseeko omusibe omulala gwe baleese mu kaduukulu yoyo omusibe omulala gwe badde bamusibye naye yo gwe badde bamutaddeko kati kyenjagala osooka owulire emisango gye bamuvunaana ngenda gikusomera ngikuddire mu Luganda bulungi owulire bulungi nnyo gino gye misango gye bavunaana Charles Muvawala waggulu waliwo Uganda Police wane bateekawo Uganda Police Form 53 Natete Police Station CRB.1453/2025 date nga 16 ogwe 12/2025 charges emisango egimuvunaanibwa charges emisango egimuvunaanibwa bagambye bati Uganda versus Bukenya Charles male adult age 50 years old. Eggwanga lya Uganda eggwanga lya Uganda liri mu kuwakanya oba okuvunaana Charles Bukenya omusajja omukulu ow'emyaka 5 egy'obukulu. Ne bagamba Amuganda by tribe, journalist stroke artist based in Massachusetts, Boston, USA. Ne bakugamba nti Charles Muvawala zonto musajja Muganda eggwanga lye munnamawulire muzanyi wa katemba oba muyimbi oba mutontomi ngono abeera mu ggwanga lya America mu kibuga Boston mu saza lya Boston nga mutuuze w'Namuŋŋoona zone mu Lubaga division Kampala district. Ne bagamba statement of offense ebigambo emugiddwako ku musango gwe yakoze oba musango guvunaanibwa gubaga nti yagukoze gwe guno wano. Unsolicited information contrary to the section 26B. Ne bateeka 11 bracket 2 bracket of the Computer Misuse Act Cap 96. Ne bagamba emisango egimuguddwako kwe kuba nti abadde akuŋŋaanya amawulire agatakkirizibwa okusinziira ku kawaayiro 26B okusinziira mu tteeka lya okweyambisa obubi kompyuta kalimagezi mu tteeka saako n'akawaayiro 96 mu tteeka ery'okukozesa obubi kalimagezi. Olya bulungi nnyo kati mbu okumukwata wali bamukutte ng'akuŋŋaanya information nga agikuŋŋaanya mu bukyamu okusinziira ku kawaayiro 26B ak'etteeka ery'okweyambisa obubi ebyuma bikalimagezi gwe musango gumuvunaanwa. Wane bagamba particulars of the offense ebisingawo bulungi ku misango guno. Ne bagamba Bukenya Charles on the 15th day of December 2025 at Kabusu. Nti Bukenya Charles ng'ennaku z'omwezi 15
omwezi ogwe12 omwaka 2025 ku luguudo lw'e Kabuusu mu Lubaga division mu bendo lya Lubaga mu Kampala district filmed, photographed, recorded videos of the security personnel, 2 with the police and UPDF army, and sent or shared with others, persons, and solicited information through a computer to which mobile phone without authority. Bakugambye mbu Charles Muvawala nginakuza omwezi 15 omwezi ogwe12 omwaka 2025 e Kabuusu mu Lubaga division mu Kampala district yali kodinga nakuba ebifaananyi ab'ebyokwerinda omwali poliisi ejjera UPDF mbu n'abisindika ebira n'abigabanyiza abantu abaterekeddwa kubeera na bintu ebyo oba kubeera na information eyo ekwatagana ku by'ebyokwerinda ebyo bo nga basinzira mu tteeka lyabwe erya computer misuse nti kikyamu nnyo nti era computer gye boogerako yessimu ey'omu ngalo nga tafunyira okusa. Olidde emisango gye bamuggulako naye wano owa poliisi kye yakoze kiri mu mateeka, ow'amagye kye yakoze kiri mu mateeka wano. Owa poliisi yakoze kiri mu mateeka awo. Kati Inspector General of Police Simon Bakama, Chief Justice Winyidolo, I've read the case file which you've charged Charles Zonto Muvawala Kenya. But in the first place, let me ask you one question. If you are to arrest someone, we know how arrest is made. But the SFC guy, what he did was against the law. He just stole the phone. In fact, he snatched the phone from Charles Muvawala. The mistake Charles Muvawala did was the mistake which Charles Muvawala did was to get out of his car, to follow the UPDF, to follow the SFC guy, to claim for his phone. That was the mistake. But the SFC guy snatched or stole Muvawala's phone. That is the safety. Wulira bulungi nnyo. Chief Justice Winyidolo, akulira polisi ya Uganda, Simon Bakama, njala soka babuuza ne polisi ya Uganda. Ow'amagye kye yakoze si kye bayita arrest, no. Ow'amagye kye yasoose okukola in the first place yamenye omusango, yakoze omusango, yabbye essimu ya Muvawala. Yabbye essimu ya Muvawala. Bw'agibba era singa Muvawala teyavudde mu mmotoka, essimu yabadde egenze. Kubanga intention y'omusajja teyabadde arrest. Intention y'omusirikale wa SFC teyabadde yakukwata Muvawala, yabadde yakubba ssimu. The intention was to steal Muvawala's phone. The mistake Muvawala made was to follow the SFC guy who snatched his phone. So omusirikale yabbye bubbi essimu y'omusajja, omusajja n'afuluma agenda abanja essimu ye. That was safety. Obubbi. Kati ocharging otya omuntu eyagenze to claim his phone. Omusirikale gye yabbye n'omugamba nti ate yabadde alikodinga video mbukyamu
ne muvuna mu tteeka lya computer misuse njera soka baboza mwe mu constitution gye mwawandiika eya computer misuse act bwe mwali muteeka kamera mu Uganda ku street temu violating okurecordinga banna Uganda without their consent. If it is data protection, mwa installing a camera mu Kampala mu Buganda wonna. Naye nga camera mwazi installing under which law, under which act. Kubanga nabo muli coding abanego de mbajjako details nga tembabuulidde. If it is bwatubanga keeping data w'abantu mwete mwateka camera ne muli coding nga muli coding abantu nga tebalina consent. One, omusirikale w'amagye yabbise mu yamuvawala era muvawala singa teyavudde mu mmotoka n'agenda bugenzi tewabaddewo kintu kyonna kigenda kukolebwa. So police n'amagye muli banaku nnyo muli babbi. So Simon Bakama Chief Justice mwefudde ate banaku nnyo muleke tulaga nti temufuna na musaala. The same gunzi babawadde uniform muzambadde tezikyabatuuka kubanga temulya. Mwambala obusawo ku mugongo okulaga nti muzimbyemukko mulina omubiri naye nga muli bubi. Embeera gye tugezaako okulwana mutiri n'oyambala empale ng'olinga nga ataddemu amayinja. Mwenna nga mufotoose. Nolebya akasajja akaakubye Sama Uganda ku Bulange Mmengo. Nga mu mpale oyinza okuza bataddemu toothpick ye yambadde empale. Ayambadde uniform ataddeko akasawo kubanga alina okukipinga omubiri okulaga abantu ali bulungi. Muli mu mbeera mbi. Kyetugezako balwani ofuna akakadde. Ne mulya bubi, musula bubi, tabasasula yensonga lwaki mubba. Yensonga lwaki mubba bannansi. Singa mbadde buli mwante mubba bantu. Notuli akasajje ayambadde uniform nga uniform emuboola. Natunulidde akasajja akakubye Sama ne kamujjako essimu. Ng'ekimwambaze akasawo kano ku mugongo afunemu avimbe. Mwete mulanga bakomanda tema bageze embuto basula mu gulofa balina faamu zente golina kaki masiikini osula mu tenti nga mpapula. Yensobola kyobba essimu kubanga you can't afford the smartphone. Muli bubi nnyo muli bubi nnyo nkiddamu. Obusirikale bwa SF sisimanyi mwenna buli banako ate abafudde abanaku ye Museveni. Era mwafuuka mbwa you are mad dogs. That's why bakwa order to shoot. Nga ne gogendo shoot nga tobuuza whom am I going to shoot? Am I supposed to be in such area? The Constitution states it clearly under Article 209. You are supposed to guard the borders of Uganda, not to mingle around in internal affairs of the civilian. Muli banaku nnyo masiikini. Obola baba wana uniform nga tezibatuuka n'oyambala engatto nga yajjajjaawo ne bakuwa element okuprotecting omutwe gwe ng'eringa ezannyira mu buzanyizo olinga atadde akatanga mu sefuliya kubanga muli banaku. Omusajja n'abayimbi nti afande sipigane naawe mina kupageniriya n'agamba nti sirwana naawe nnwanirira gwe muganyo kitegeera mu mutwe. Nagamba afande sipigane naawe ne muganya okutegeera. Nawudde akasajja akakuba Sama Uganda ngamba which kind of animals are these? Lindako wano mala okulaba. Sokulaba ekifaananyi kino. Oyo musajja wa poliisi oyo, waliwo wa poliisi asobola okwambala bino bye mbagambye muli bannaku. Such a man ali mu Niigiina akutte tear gas machine. Mulabe okakasa ono wa poliisi. Oyo wa poliisi kamalo kiwanula ebuwanuzi.
Uzalo munakitegeera. Okakasa oyo wa polisi ono okakasa dress code ono wa polisi ono mwebigatto labe mundu gyakutte okakasa ono wa polisi okakasa oyo wa polisi oyo neze ngatto etteeka lisoma omusirikale yenna abera ku dute n'agenda ku dute otoko kubanga oli mu covered shoes etteeka lisoma musirikale yenna tateekeddwa genda ku dute nga ali mu open shoes kati bwabanga mutandise n'okusindika baguunizi bajje ku street nga bambadde open sandals kitegeeza ti bano ba M23 ono musirikale oyo musirikale kati ono bwakuba omuntu essasi bagenda mujja luddawa kamaro kuddamu kikyusa mwenzo kirabanga eno temusobola kira bulungi kankikyusa awo loza muna kira bulungi nnyo oyo kakasa musirikale zoom oyo kakasa oyo musirikale mwezo open nigina labe mundu gyakotte oyo musirikale oyo musirikale oyo musirikale oh Jesus Christ kamaro kebera ko wano maro kulaba 1 minute sezo musajja ogenda okwebakalinga eyazza omusango okwesimbawo yemwe mwateekawo ebyokwesimbawo yemwe mwateekawo ebyokuvuganya temwagala bavuganya mumutaayiza kati ayina laale gyagenda muno if you really want to explain lusoko obanga oliwaako explaininga nsi ogenda gigamba ki nti yabadde agenda mu bikuŋŋaana esoloti ayinayo kampeyini yabadde agenda kukola ki mu soloti ne tumulemesa ekkubo mulizibye eri nekkubo likozesebwa bantu muleka avuge straight paka wagenda okwebaka abantu banyuse dda agenda kubba maduuka mu kibuga agenda kubba banka mu kibuga wegamba sometimes common sense should be common sense sometimes should be common oyinza okwagala nti oyagala funa langa omaliriza operation namulemeseza mu soloti aliko njogererayo banyongere amayinja naye ng'okoze ensobi okusaba na Uganda ekuba olisibye right now why let the man proceed to the hotel where he's going to sleep tawuni zonna buli gyagendamu mugimulemesa kati ne gyemumutwala ikaluwa gyabagambe gyagenda esula wafunirayo obuzibu gye mumusindiikiriza atambulirako ebimotoka by'emmamba atambulirako ebikuba amazika kanfune wano clear view endala azemu okublokingibwa omulungi obangu akumeko olwaleero kubanga omusajja bamublokinzi bannange Allahu akbar omusajja muwulidde n'akamwa kange agambye kati ku luno tuleeta mmotoka musika busisi huyo tava ku masimu buli ssaawa baafuna oda zijjawa n'oyo omusajja oyo wamulabyeko ku makya oyo ng'afuira pepasipula omusajja w'ebidongo baabo bali mu kafubo tetumanyi ki kiddako guys sharing alive n'oyo omusajja wuyo wuyo bakuŋŋaanye
kyonna kye babala ekiddako nze naawe kyonna kye babala ekiddako nze naawe kamera kweri bateekateeka oba kusika mmotoka simanyi kye bateekateeka kola live gisharinge omusajja muwulidde n'akamwa kange n'amatu gange ng'agamba addako kumusika kati oba addako kusika mmotoka nga kino kimotoka ekinene kye basembesa I don't know omusajja bamubonyaabonyeza okuva ku mati singa bamulese n'avuga n'agenda ne yeebaka amazima ga katonda mugulu singa tuli luddawa wanje walaikum salam ndi live project laze muba mu blockage omulundi omulala ndi live dadi ngenda kukubira tetuli bulungi Alright. Embeera bwete bweyimiridde. Alright, kati abantu bonna abakola effujjo njagala omuntu yenna muwandike essimu zino wammanga. Eno essimu ya Mike Mukula kubanga yali mu bintu bino. Eno essimu ya Mike Mukula, in case anything happened to president, eno essimu ya Mike Mukula. Eli plus 256 772 wandike essimu ya Mike Mukula. Plus 256 772 86 000. Eno essimu ya Mike Mukula kuba yali mivuyo gino. Eli plus 256 772 86 0 mirundi yena wandike essimu ya Mike Mukula. Wandike essimu ya Mike Mukula. Yes, yiyo. Eyo essimu ya Mike Mukula. Yomu kubali mbintu ebyo. Eyo essimu ya Mike Mukula. Mukubire kati ababulire lwaki bakole effujjo ku muntu eyewandiisa nga yakkirizibwa okukola ki? Okwesimba n'okuba campaign. Bani go bali bagobye mu Buganda. Mike Mukula musiba muloje e Kampala mufunisiza abana babandi embuto musiza abana babandi sirimu muzimbi amayumba e Kampala mwenna muri mugeze muri ngembata teri asobola bagana Buganda kola kye mwagala lwaki omuntu ali officiated o campaign nga muri jonisa mute mwagala agende yo eyo ya Mike Mukula nzija ngenda bawendala eno esimu ya speaker Anita Amongi bulijjo muginonya nga temugimanya eno esimu ya Anita Amongi. Esimu ya Anita Amongi eri plus 256 706 009 musanvu mirundi esatu. Esimu ya Anita Amongi eri ku WhatsApp plus 256 706 009777 juandika esimu ya Anita Amongi. Bibali mivuyo gino plus 256 706 009777 mujiwandika.
webale nnyo mukulu Seka webale mukulu Seka yuwa Fred yesimu ya Anita mwakubire sawa zino bagambe chiche baga bo bali mu Kampala Anita Amonge azimbye amakaga tunanga omuntu mu bitundu bya Makindi eyo Ssaabagabo owulira ayina makekolo gyasula atula ku ttaka lya Kabaka lwaki bo omuntu bw'atali wa region yo bagenda mu region ndala ku Kampala bamulemesa ffe tuli wano ndi ku live Kampala bali ku live bamutte Kampala bali ku live ffe tuli ku live bamutte lwaki Abaganda mubatwala for granted mwe muli Kampala muzimbye mugezze muli ku ssente z'abantu munyaga amataka teri abanyega omuntu bamukkiriza okwesembawo era ali official mu kitundu ekyo lwaki muganda campaigning mu kitundu mwe musibuka kiche mukweka wakubira amasimu bulijjo mulenye esimu ya Anita Amonge yiyo njiba wadde linda kuwa mara kubira no comrade ndabe kyekiriwo ku ground SARS ne kituufu bate kubanga zeeko Yes comrade. Yes. How are you? I'm okay, sir. Yeah, nange ndida hivyo na bantu bagala kumanya mbera kyegenda mbase sawa zino. Bantu banyonyole. Ate mbere ri wano watu dago stopped us here again. We are in Soroti. Yes. They have stopped us here because they don't want president to pass down. Kati bagala chetusa ewalala shokawe na president supposed to do next year. Kaya bano bagala tugende walala nyo jukira alino kusula wa Soroti ncha akere wa inside eri akomewe no Soroti because tomorrow we have two venues. Soroti here is the other side of Serere. With Serere. Kakanyo shoka Serere ara komewe no side. Stop us here. They don't want him to sleep around here. So what reason are they giving out? And for them, remember, for them they don't want him that he has to be in Soroti once, just coming to campaign and go, not sleeping again that to cause chaos in the morning here. Even up to now, people are here very many. So is that responsibility for the police or is the responsibility for the candidate? Okay. Let me get for someone. President. Okay. No problem. So njagala kubuuza okusinzira kuyimiriza kuba so bayimiriza ako nakuno okubiri gosubira aimu yaabwe eriki? And the aim we were supposed to campaign in Amuria. Now they never wanted us to campaign in Amuria. Okay. Maybe you talk to this guy Yamani station everyone was. Okay, move it. So who is this? Nkulamusiza nyabo. Kale munaye ndi live mumanya mwe muli live naye bantu bandyagadde okumanya ki ekigenda mu maaso kubanga bakablock ng'emirundi ebiri ekintu ekikyamu abantu bali beeradikirivu okuba president. Enyama.
tuli wano tetumanyi kikiddako pulezidenti tebamukiriza kugenda kwebaka tuli wano tuyimiridde nsonga ki gye bawa okulemesa pulezidenti ogenda okuwummula bamulemeseza ogenda okuwummula ate nga naffe tetusobola kuvaawo kuleka mukulembeze waffe ng'ali mu makiga so ffenna tuli wano campaign thing yenna weeri naye nga genuinely ensonga ki gye bawa emugaana ogenda okwebaka tunamanya kubanga tebalina nsonga gye bawa tekoogerako just bateekawo ebiblokinga bo ne bayimirira awo tewali kyekugera bulabeera bayimiridde kati mukiibi olumu yagendayo nayogera nabo abeeranga bateesateesa baba bagogera biki naffe tetumanyi amagye gakyalimanyi nga bagabadde eri mu kibira gye mubadde nderewa amagye simanyi nnyo polisi yeringa yeriwo naye era naye si bangi nnyo nnyo balo naye nga bakiite balisazeeko sayine sayidi gyebali kale mwekuume mukume ne kulwanagana na polisi yandibadde akikola n'avaamu n'agenda ne boda naye obudde tasobola kuva mu motoka kyabulabe nnyo kati obalaba webuli wano tukuminkiriza kale mukwano mukama bakuume mukume ne president ono sanyu wa Bobby kale mukama bakuume munnange you have had the information. Thank you very much, comrade. Okay, thank you. Okay, bye. All right, ndoza mufunye message okuva ku ground ensonga kyezigenda maaso naye ndowooza ebintu bino byonna byetaaga okurivisitinga constitution ya Uganda n'okurivisitinga bannayuganda okumanya olw'ensonga lwaki nti nina ekifaananyi kyendaba bwe tutaazuukuke. 1. Constitution ya 1962 gye yakolebwa yali uniting bannayuganda bonna. Then Museveni ajja mu 1986 n'akola constitution mu 1995 n'agireka ngeri open ng'ateeka mu butesi buli kyayagala whereby neemuwa obuyinza bungi nnyo okutuukiriza 50 year to master program nga bweri. 1. Mistake ne bannayuganda basinga obungi tebasooka kutegeera Museveni yaani bamutegedde obugite bugenze. For instance, kankuwa no video eno. Ulira video eno. There was no mind. So I like to emphasize that peaceful transfer of power is part of civilization. The more backward you are politically, the more turbulence you get when you get changed. That means you don't know how to handle civil affairs. So you resort to brute force. We had to use brute force the other time because Obote did not allow us to organize things. We tried to appeal to Obote, please, let's have good elections. He thought he was very clever that he knows how to play games and what? I said, my friend, if you don't accept arbitration here, my dialogue, this way we shall arbitrate. We shall go to another. Mali mwaso yomu katono. Kanzilemu akatambe kano. So I like to emphasize that peaceful transfer of power is part of civilization. The more backward you are politically, the more turbulence you get when you get changed. That means you don't know how to handle civil affairs. So you resort to brute force. We had to use brute force the other time because Obote did not allow us to organize things. We tried to appeal to Obote, please, let's have good elections. He thought he was very clever that he knows how to play games and what? I said, my friend, if you don't accept arbitration here, my dialogue, this way we shall arbitrate. We shall go to another arbitration board. Because here we can discuss what is the problem. He could not accept it. He thought he was very smart. And we gave him a lesson. We have taught all these reactionaries a lesson in Uganda. We have taught them a lesson that they should be civilized and talk through the mouth, not use guns which they don't even make. They don't make a single gun, but they are full of using guns.
He can't make one play. So, I would like to reiterate that Uganda is committed to the national resistance movement. I cannot speak for all Ugandans, there are other Ugandans, but for the ones in NRM who have been supporting NRM, I can say that we support progress, we support civilization. We believe that Africans are mature people, but they are being misrepresented by a small layer of people whom they have not been able to get rid of in many of the African countries. But here we have got rid of them. Omwami yagamba mukatambi wano nga katandika nti Obote yabanyigiriza nnyo nga bo baagala kukyusa buyinza mirembe. Obote n'abanyigiriza nnyo n'alimu balekera wadde kubo lyonna omuwaatwa okwekisasazinga rights zabo okukyusa obukulembeze mu mirembe. Era kye balina okukola kwe kukozesa enkola ey'amaanyi okukwata emmundu. N'atuuka n'okulangira Obote nti Obote yeesiganga emmundu azifu nti alina emmundu asobola okukola emmundu oba emmundu gye bazikola tamanyiiyo. Kati ye mwami ono olwaleero. Remember tubagamba nti byerabira omugambi byerabira mwogerwa. Omwogerwa ayogera ebigambo asobola byerabira. Wabula gwabigamba tasobola kukola ki? Tasobola byerabira. Kati omwami ono buli kye yajja ayogera yali mu ntandiko asiiga kazigo. N'akasiiga ne kanoga bannayuganda n'abakoomera ne beebaka otulo. Bagenza okuzuuka nga baggwerayo ng'ono already amaze okusiba ekikoligo kye. Ekikoligo kitandise okujjamu ebituli, atandise okupapala, akozesa n'enkola esinga ku y'Obote yennyini gye yakozesanga. Kyovula nti abakulembeze ba Afirika tebaawukana ndowooza. Bwe bafuna abasinga endowooza bakufiirako okutta. Bw'otunuulira byafaayo bya Afrika, buli muntu yenna abadde omunnankyukakyuka nga ayagala Afrika ekulaakulane ku speed ng'alumirirwa abantu tasobola kuwona bamutta. N'omwami no bw'ati bw'akola essaawa zino. Ne Museveni kankugambe. Tewali kitandika kitaliiko nkomerero. Tewali kitandika kitaliiko nkomerero. Bino bireekaana naye ate bijja kuggwa. Amaanyi go gagenda kuggwa very soon. Ne gagenda kukomekkereza gatya. Kubanga obukyayi bw'osiga eri bannayuganda bujja kuviirako eggwanga lyo liweegaana. Obutaddamu kuwunyiriza dde ku kintu kyonna ekitibwa kakibe KRC1 nga n'okuboogerako bw'okubwogezi nti ono mwenjala onagaba kakyengera ebbuga lya bisi ekyo kirindirire. Kubanga ne Nabbi Isa bwe yajja ku nsi abantu baamucunya bejjusa amaze genda. Okyayina obudde obusobola okwetondera abantu n'okusevinga eggwanga lyo. Time egenda tuuka nga temusobola kuyita wantu wonna mugenda kunyanga zizi atengejja. Nga gwo kireese. Kubanga ensi ekutegedde gwani ebikolobero by'okola naye ng'ojja kiro zaako. Kati wano okulwala ekkumbanya n'essowaani. Obuyinza bukyuka enkeera wenkeera kuba okuva lwatyo obuyinza bwena okukyuka. Kye tulina okusooka okusazaamu constitution ya 1995 yeesazibwe kuba ya Museveni, dictionary Museveni. Ekyo nga kiwedde. Omuntu yenna okwesiba kuba president alina making sure nti bamukozeko investigations nti munnayuganda to the extent ne DNA ejja kwetaagisa okutulaga bajjajja babiri nti bazaalibwa mu Uganda. Others ekiba si kyekyo twandifunayo abantu abalala abanyakyeyitize nti bannayuganda nga si bana. Teri muntu nga munnayuganda asobola kufuga ggwanga Museveni walifuzi taliyo. Teri muntu munnayuganda asobola kufuga ggwanga nga Museveni bwalifuze taliyo. Tekisoboka. Gwe n'okwata ssente z'omuwomusolo n'oziteekamu olutalo olwatta abantu akadde kamu e Rwanda. N'okwata ssente z'omuwomusolo ne zitta abantu e Congo batamanyikiddwa muwendo. N'okwata ssente z'omuwomusolo ne zitta abantu e Tanzania batamanyikiddwa muwendo. N'okwata ssente y'omuwosolo ne zitta abantu e Kenya batamanyikiddwa muwendo. N'okwata ssente z'omuwosolo ne zitta abantu e Somalia batamanyikiddwa muwendo. N'okwata ssente y'omuwosolo ne zitta abantu e Ethiopia Tigray abatamanyikiddwa muwendo. Ladies and gentlemen, the person who is responsible for the global group in Ethiopia is Yoweri Museveni Tibahabulwa. No one else. Mujjukira abayekera be Tigray
wajita Tigray ne Ethiopia abayekera zali sente zamwe z'abana Uganda akiwakana muwandiika nti nkiwakanyizamu abayekera abali bayekera eggwanga lya Ethiopia mu mwambuke lya Tigray abayekera sente zaali za Uganda okuli ebyambalo emmere emundu amasasi ne sente ziva facilitating zonna sente zava Uganda bakuba nti otalwagana sente zivuddawo zigenze South Sudan ziri mu kola ntalo ne sente zitta abantu ekatumu waggulu Sudan mu katumu sente za Uganda sente zitta abantu Sudan yo mambuka za Uganda oyo musajja oyo yeyita simanyi rigiti president wa gundi wa Sudan ya mambuka sente zaliko sente za Uganda n'amagye ga Uganda gye gali ekatumu ninga tegambadde engoye zaaki ndi za Uganda nga babaza bayambala ebyo waliwo munnansi asobola okukwata ssente n'ogamba tuyisiza budget mu parliament ya buwumbi zigende zizimbe enguudo Congo bakulaga oluguudo wadde meters 10 muna Uganda ku ssente ze baatwala Congo okukola enguudo bakulaga wadde meters 10 nga bakoze oluguudo ku ssente parliament zayisa gwokimendu parliament olunaku lwa yesterday bayisiza trillioni 4 sente bazitwala nga tezisomeddwa ku parliament bawandise parliament eyisiza sente trillioni 4 zayisiddwa olunaku lwajjo trillioni 4 Mama Sadolini ajja gikwata alimba mumutereko buli kivumo kiwali oluddeko mu nsi essimu akyuse endala ate aganyo gikwata mu mirembe mumutereko wadde kivumo ky'omanyi mu nsi yonna ajja gikubere ku WhatsApp ajja biwala kyo muwandiisi wanabimuddiramu anaategere mwe batuyita bangu bw'oba aganyo okukwata essimu record voice note mutereko buli kivumo ky'omanyi mu nsi yonna ajja kitegeera eggwanga Uganda mu myaka 4 Museveni gyafugidde kuneewula gye beewoze ne sente ze babbye singa Uganda ereebaleba okusanga kata yakakula n'emyaka 20 kata yakakula n'emyaka 15 kata yakakula n'emyaka 15 zagigenda kuwera 2 mbaserabidde abali ekkata mu mbuuli kuba gisole musoma kata awezezza emyaka 2 ng'akulaakulanye Museveni yakafuga aga abali kata mu mpandikira no message kata wezeze emyaka 2 ng'ekulaakulanye Dubai wano Idi Amin Dada yagiwaako obuyambi ku ssente z'omuwoomusole za Uganda mu myaka 4 Museveni wajjira singa Uganda temanyi Dubai spending sente nyingi nnyo okuzzaawo ecosystem yaabwe va ku bizimbe va ku biki okuzzaawo ecosystem yaabwe ebizimbe bibenti okuzimbibwa naye okuzzaawo ecosystem yaabwe gye baakazzaawo entonotono ebizimbe bibino bisobola okuzimbibwa niye nofuga emyaka 4 ng'enguudo ziringa entaana za Walumbe Ttanda unanga 15 years Museveni yakafugaana Uganda osobola giteeka ku gundi Uganda osobola giteeka ku kata ng'ate abaana gye bava bagende bakuba ekyeyo mu kata katugambe 15 yagambe 13 same Luzungu lw'abakirwa lwa Bangali same aine same gwe n'otuuka okubanga amalwaliro buli mukulu wa gavumenti alwala Nairobi India what went wrong to our hospitals n'otuuka okubanga akeedi zisinga amasomero mu Uganda
arcade zisinga amalwaliro mu Uganda arcade z'abaana banyinizo shopping malls ez'omulembe ziri ku international level zisinga facilities ez'amalwaliro mu Uganda. On average bannayuganda bameka abasobola okukola abagenda okugula mu shopping malls ezo. On average bannayuganda bameka shopping malls ziri mu Uganda. Nenzani Janet Museveni Salimu Sale Muhozi ne family yawe bananyini malls ezo zituyamba ki buli muna tetunatuuka mu second world economy ndi munnayuganda asobola okugenda mu shopping mall tetunatuukayo era ogenda otuukayo nga bali mu shopping malls ezo. Nchiddamu eno statement julibo ogenda otuuka bali mu shopping malls eyo kankumenyere ku 10 50 bonna Banyarwanda 50 ku buli 10 bonna Banyarwanda 40 ba foreigners omuli Abaisumali Abaethiopia Aberitrea Abasudan n'abalala kati 10 beba Uganda basimbe bayitaba cooperative bakola mu company basibasiba obutayi ne bambala mu opalo buno bumununa atuyo abambala obugatu nenga bambanja sente empitirivu n'atambula nga azimba mu shopping mall bwa ina mu sente nejja avo kupangisa mu banja nejja ndo kuba bagala kugenda ku standard bye nchiddamu eno statement gitambuze shopping malls mu Uganda yonna 50% abaziyagala bazigula mbonna Banyarwanda 50% 40% ba foreigners omuli Abasomali Aberitrea Abaethiopia n'Abasudani 10% y'abana Uganda bano bemuyita ba corporate bakolera kulya mu company bitongole bya government abayina sente bana Uganda babuyita kulya sobola genda yogula kintu ekyakiwakanya jonde tsona figures zolina gwendeza figures zolina wano etufu kwezo shopping malls zola mu Kampala. Goloza lwaki obutale bwa local markets bukyajjuza goza lwaki local market zikyajjuza akatale k'Nateete ak'Ekibuye Komowino ake Nakasero genda Nankulabye genda Mengo tambula wonna gundi na Nakawa wonna obutale kubanga abantu ye size mu byofuna gye babateekamu tebalina kuvaawo awo. Gobo yagala kugamba ki obo yagala kukiza kye nkugambye genda mu malls ze Kampala zonna otule ku gate obana ogenda ogule kwa ice cream olabe faces kye zigenda okunyira mu mall eyo sokera ku ya Museveni wano eya Janet wano ensambya genda kwa Kasha malls zonna we ziri genda ku malls zonna we ziri otuko olabe bane bagulamu Balokozi ba indigenous basasula omusolo bakyali ku local market si kubanga Museveni we yabateeka we balina okubeera. Out of the door. Karakosa zinadachika asa toisigaddeyo. Nabino mbiwandike. Bulijjo mumbuuza omusajja eyakola procurement ya biometric voting scan system mu Uganda. Amannya ago mwagawulirako ku lunaku Sseggona lwe yeesimbawo ku bwannamunigina nga akozesa essaawa. Omu ku basente ba LC Firimu wa Kiso District yamugamba owaaye Mukulu Balinda akugambye togenda mu kibiina kya ADF weesimbe ku bwannamunigina bajja ku supportinga. All right, ladies and gentlemen, omukulu eyakwasibwa eddimu ba mafia bali mu State House bamuyita Titus Balinda, ye head of procurement of all state house, of all the 2 state houses we have in Uganda. Ono bamuyita Titus Balinda. Era naye awangalya mbitundu by'ekyengera mwayina amaka oyo Titus Balinda. Yakulira ebyokugula ebintu byonna mu State House zombi Entebbe mu refugee camp Entebbe sako mu refugee camp Nakasero omwami Titus Balinda
ye yayitamu ssente zino fane nafuuliriza ogenda kunyiiga. Uganda yafuuka kisekererwa era setteesereza eyo lwakuba nti lwosabira muka kitalo oyinza okutta nnyoko. Singa tembadde mbantu baffe ba national platform parliament badde esaana okukubako ekizuuka n'ezikira bonna nga mwe bali ne batavaamu. Lwaki? Oyinza okikkiriza nti biometric scan zino sente ezazigula bazijja direct mu Minister of Finance bagenda okujja mu parliament oga nti bayise sente ezo nga sente bazifuna dda. Obadde okimanyi? Obadde okimanyi nti biometric verification vote system scanning system bagenda okugirita mu parliament nga sente bazijja dda Minister of Finance nga tebalina gwebebuuzizaako mu parliament bakola bukozi just formal documents ebyatebolingibwa nti bagenda gula bintu bino bazise mu supplementary ya budget supplementary ya parliament nenga sente bali bazijja dda mu parliament bali bazijja dda mu finance billions 12 plus. Obadde okimanyi bulungi nnyo. Ngate mukyatayipinge mutayipinge mwe mukwatibwa obusunga mbalaba wano mutayipinge. Bagenda okuleeta ebintu bya supplementary budget nti bateeka mbiri ebintu bya biometrics nga sente Museveni ne tiimu ye sente bazijja dda mu Minister of Finance kino baleeta busemu kusoma kipapula. Ukitegedde bulungi nnyo. Ng'omwami yalidinga tiimu eno bamuyita Titus Balinda naye nga abakirimu mulimu Musale Muhoozi Janet Odrick Rabogo kuliko Karugire kuliko Attorney General kiri wachwanuka ze tiimu yali ya sente ezo billions 2 plus eza biometric verification scan system bebaziya. Okitegeera bulungi nnyo. Kati wulira kino kyenjagala otegeeza mwenna bana Uganda. Mr. President akantu kano bajjaka kusaliramu. So far okusinzira ku nswera zange ez'okisengeza agenza okutraininga biometric voting scan system. Isi ze yatuteezimu. Bangambye ntegeeze eggwanga nti byonna bye mbadde njogera bituufu emirundi 15 n'okusukkawo. Byonna isi byegenda okukola ne byegenda okukola. Kye bangambye bategeezeko ekyensuso kiriwo ekiti. Nabo kye batidde. Nti biometric voting verification scan system already ziri programmed. Buli polling station ebadde weza abalonzi 10 baji programming angekoma ku balonzi 6. Mutayipinge temusirika mwe musaba information. Biometric voting verification scan system baji reduce buli polling station ebadde weza abalonzi 6 baji programming kati ngekoma ku balonzi 6. No, buli polling station ebadde weza abalonzi 10 baji reducing to 600 voters. Nenga ku 600 voters already 500 already ziri installed in 500 votes already ziri installed in. Kati bwe mulalonda 100 ne zijjula 600 ng'akuma kalekerawo okukola nga kasizinga okukola. Museveni kyabaga nti bwe kalekerawo okukoma ng'okulonda kukola kikukoma kubanga bakali programu di eno information njijja mbaana bennyini abagenza okutraininga bagezezaako okubuuza ebibuuzo ng'abanyalanda bagamba you are less concerned answering about those questions. Learn what we tell you to do. If you feel you are not comfortable with the information we are providing you, you are free to leave this place. Olya bulungi nnyo. Kanzemu statement. Abaana bange abagenza okusoma benda sindiseeyo abagenzi bantegeezezzaako nti obuuma buno already babuteekako polling station eziweza abantu 1000 bazireduce to 600 voters. Kati 600 voters already mukuma kali programmed nga kayina kubeeramu already nga bakateekamu balonzi 5 abanyando yosoferi. Kati ng'obulu 10 obugenda okulondebwa ku polling station obujjuza bana 6 ng'olumala okulonda 10 ne bujjula ng'akuma keekyanga mbokulonda nga bakuggalawo. So kati yene embeera egenda mu maaso.
kiri kye nabategezezaako ekyokukyusa abalonzi balondera kyagenda mu maaso n'okukyanga tukyagenda kati mulina kye mutamanyi ekira kikino ojja kibuuza muganda we yagenza okusoma nakino kyabufu njagala mukwate calculator isi yemu egamba bweti nti ku lunaku lw'okulonda bino bijje mu musomo gw'abaana ku lunaku lw'okulonda bagenda kwetaaga abantu 10 nga balonzi nga balina endagamuntu zaabwe bwe bagenda okubeera ba witness ku polling station eyo ngegenda okugulwawo abantu 10 nga balonzi bagenda kukola nga ba high witness nga bagula polling station bana abalonzi 10 bagenda kubeera installed in a biometric voting scan system bagenda kuteekebwa mu system ogwo mbonga ba witness 10 buli polling station across the country njagala nkwate calculator tuyina polling station eziri mitwalo bamusanvu if I'm not mistaken baye figure polling station ezimbe kalinda kuona ndabe linda kuona malokulaba One minute. Musoka mujala funa na namba ya polling stations entufu. Tuina polling stations ngabo kiri olwali mu 223 tuina polling stations ziraga ziri wakati w'emitwalo ziri wakati w'emitwalo 5 mu 739 naye zinzana kuba zingira emitwalo no zinzo wakati w'emitwalo 5 oba emitwalo 7 plus enamba eyo twala kemu kuzo polling stations ziri wakati w'emitwalo 5 ku 7 sagala kwa figure nenga tezisuka mitwalo 7 ate zikansi wa mitwalo 5 kati njagala okwate abalonzi 10 obakubisewo mitwalo 7 bwe bulu bumeka bamaze okubba already si kyabalaba wanonzi mesi mwafirizinze eno information njijja mbana bange bena sindika njagala ombalire buli polling station bayitanga ba high witness ku buli polling station bagalako 10 nenga bagenda ba installing bagenda bateeka mu biometric voting scan system ngokulondera kulunaba kati nkugambye ddira abalonzi 10 no abalonzi 10 10 times emitwalo 7 Nzona nano obulobuwera emitwalo 7 ninano obulobuwera emitwalo 7 bwe bamaze okubba almost ku opening day kwennyini baba maze okuyingiza obulo mitwalo 7 opening day kwennyini obulo mitwalo 7 kati obulo mitwalo 7 ate naabo bagenda kudda babakiriza okukola ki okulonda kitegeeza bagenda kudda bolinga bamala okujja ko details bakuvula witness aye ne bakukiriza n'olonda ne badda bolinga kati kikole times 2 kekakadde kamwe emitwalo aga kekakadde kamwe emitwalo aga mu ssaawa esooka eyokka akadde kamwe emitwalo aga emitwalo 4
Nzokitegedde. Kade kamu mitwala ana. Ekyo nkimaze. Kati njala tegeze gwanga nti mu Buganda ne mu Busoga bonna ba official ba EC abagenda cooperating aba metrics zino bonna bagenda kubeera ba SFC nga bali mu ngoye za bulijjo. Kino mugenda kirabako tebagenda kubeera mu uniform za SFC bonna bagenda cooperating aba metrics scan systems zino ku polling station ku lunaku mu Busoga ne mu Buganda bagenda kubeera ba SFC nga bali mu ngoye za bulijjo nga bakama frejinze nga abakozi ba Electoral Commission nenga bali mu ngoye za bulijjo bwe kitobe kigenda okubeera. Kati before fe byonna bagenda okukola tebitugana genda kulonda. Lwaki omulimu gwaffe mugumanyi tetugenda kubanja bwe tutakoze tugenda kukola ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogw'olubereberye abiri mu mukaaga. Mu dakika zino ezisigaddeyo njala kukubiriza buli Munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka owuninga akaluluko si ku lwakyagulanyi ku lulwo kubanga ke kaliko Uganda entuufu ke kaliko eddagala ke kaliko amasomero ke kaliko enguudo byonna ebikolebwa intimidation threat si biki byonna biometrics tebikugaana genda kulonda fecha okukola mu kimanyi nkubiriza omulanga buli Munnayuganda yenna tebakutiisa tisa simanyi maje simanyi SFC simanyi ani simanyi biometric oyo yenna kasasiro. We have to continue with our mission tetugenda kukola we tutabangiza. Amidst all the intimidation, threats, whatever it is, please, I encourage all Ugandans, go and vote in large numbers across the country. Forget about SFC, forget about military, forget about Electoral Commission and their biometric voting scan system. Please, on 15th of January 2026, please, go and vote in big numbers. Mugende mulonde munna temufa ku majje kubemufa ku bichi temufa byonna tubimanyi babikola kugeza kutiisa mugende mulonde bulungi nnyo eyo nsiyo gwogisalirawo si Museveni Electoral Commission si majje abamajje tubeerawo mu community baana nga mmwe basajja nga mu bakazi nga mmwe kibakola kimenya mateeka ne Museveni amanyi kyakola kimenya mateeka ngenda kusaba tobaako kutya konna oba yamajje oba yemmamba please genda olonde kakuume kalonde kakuume bakabale ogenda celebrating ebisigadde biratujja nyongera kugamba tobaako kintu kikutiisa kyonna oba majje oba polisi oba mamba oba chi so beba metu dezikutiisa genda go kino kyankola bakiyita civic education kutegeeza abantu kubeera aware nekyenzizako okukola bakiyita to encourage people obutaggwa maanyi mugende mulonde in big numbers oba bataddewo amajje oba bataddewo polisi oba mugende toyina tteeka lyomenye genda kugenda ku polling station etteeka likukkiriza okumala okulonda meters 2 tewali akugaana oba biometric scan weeri oba polisi weeri oba majje weegali oli waddembe ogenda okulonda situla jjajjawo situla taatawo situla sengawo situla kojjawo situla abaana bonna batuuse okulonda bagende balonde abayina endagamuntu abatannajjayo ndagamuntu mugende muzijjeyo obudde buweddeyo obosobola giteekamu akasente eveeyo mangu genda giteekemu akasente tetulina budde saa yakulwanyisa constitution na buyinza bwaffe so tobaako kintu kyonna kyotya musime baakoze batya ne banaakola batya njala kuzzaamu amaani president ebizibu byayitamu essaawa zino yandibaddaga nti ambivuddemu banstressinga nno amanyi togenda kubanja wotaakoze kubanga bali kye baagala kunyigiriza muntu ono akiveemu nga bakubisa psychology nga bakutiisatiisa so kati njala bategeeza temubaako kye mutya mugende mulonde mu numbers manyi eriyo ebintu bingi bimalamu amaanyi toggwamu maanyi kubanga enywera yerima
tewali kintu jijja ku sowaani nga tomaze kirwanirira. Before nga sinavaawo njala kuddamu kukebera ku ba comrade manye bali mu mbeera ki. Still bakyaliwo tebanavaawo. Yongera okubanga ogula data tusobole okubanga tukutusaako buli kimu ekigenda mu maaso. Nkugambye akaseera kano tuli wano mu kkubo nno webamatayiriza batezeeyo ekimotoka n'eri ne bateekayoko kabangali bwenkunyumizaako ekikiddako sawa zino zigenda kuwera nnya still bakyamubulookinze naye nze waliwo ekintu kyennenya bajjajjaffe. Nina ekintu kyennenya bajjajjaffe. Nina ekintu kyennenya bajjajjaffe. Ekyo kyennenya bajjajjaffe. Era nkyenenya nnyo bwe nzija ku live kuno naye mba siri ku live. Nnenya bajjajjaffe baakola ensobi. Yali ensobi y'amaanyi nnyo. Engero baagera nnyingi nnyo. Naye engero zino abamu tebaazeetegereza. Bandibadde balaba akasajja kano kuba Yobo teyali yakalabirawo. Bina Isa yali yakalabirawo. Mugenzi Paul Muwanga yali yakalabirawo. Abantu bangi baakalaba naye abasajja bannadduli. Nadduli. Mwe mwaleeta ebizibu bino. Bajjajjaffe baagera engero nnyini engero zino tebaasooka zekkenneenya ku bantu baazogererako. Kubanga Lugonda majja si mwangu. Nze mu bulamu bwange neewala nnyo omuntu oyo ajja ng'agonda mu kujja. N'omuntu ali soft spoken, omuntu ayogera empolampola oyo. Omuntu yenna eyeegonza iba ayina kyayagala aba tayagala kulaga kalaze entuufu. Bw'amala okufuna kyayagala n'akulagako kiki kati exactly kyekiri mu mbeera za Museveni. Kaasobola okugonda ne kakola buli kimu kyonna ekyetaagisa okugonda kati kabalagako nti kaalina ekigendero ekituufu. So bajjajjaffe mbanenya temwekkenneenya nnyo bulungi. Naye kibakakatako olwaleero era bw'osanga omusajja omukulu atuludde emyaka ng'akyagira Museveni mutuge. Bw'osanga omusajja omukulu atuludde emyaka ng'awagira Museveni muwe obutwafe. Kaabere nnyoko n'ekito nga bawagira Museveni bamme ssente bakubali ezaabwe ez'obukadde babazirina. Temusobola tuleeta bizingiriti na bisirani kutumalawo nsi yaffe. Ng'omuntu ayemerera ate mu Uganda agamba nze ndi Munyarwanda ate ndi mu Uganda mpa amateeka nga Rwanda weeri. Rwanda ekyali mu lutalo lwaki tebadde waabwe? Ng'osobola okuyimirira mu nsi yonna nagamba nze ndi Munyarwanda nfuga Kenya kati okuba ndi Munnakenya. Ng'osobola okyogera. Naye omusajja naye Freely n'atandika ne ba owning ensi bagitwala nga mutudde. Bw'oba oyina jjajjawo ng'akyawagira Museveni muwe obutwafe omuziike. Kaabere nnyoko muwe obutwafe. Tusobola kuyisa bannansi mu mbeera eyo. Bannansi bwe wasanga mu nsi nga balina buli kimu. Bizinesi zaabwe n'ozitta. Bannansi abasobola okwogera n'obatta. Ose bannaddiini, ose obuwangwa nene buli kimu okisse kuba muyisaawo ekyammwe. Ne mutuuka okubba eggwanga ne mulikaliza nga musobola okuyisa ssente mu paale mu wiiki muyisa ssente mu wiiki ne muyisa ssente mu paalamenti emirundi 3 ng'eggwanga terimanyi. Ne mutuuka oteeka ssente mu mpapula z'amawulire nti URA yafunye ssente olw'okukola obulungi nga bakozi mu URA tebannafuna D1 mu eggwanga ki. N'otegeeka okulonda nga toyagala kuvaako. Nga constitution egamba amagye tegateekeddwa kubeera mu kulonda oleeta amagye. Omusajja bagengenda kubaka mu kilometers 2 mu bulokingidde mu kkubo. Okuva ku ssaawa 12 mu bulokings saa zino zigenda kuwera 4 mukyamu bulokings nsi kyeyo balo bantu ki. N'otunula ebisajja oba birugwala oba bikonjo oba bisogo oba biganda kati gwe mukiibi obulokinga omusajja Munnayuganda singa ekintu kimutuukako ogenda kiwoza otya. Gwokimanyi nti bagenda okuga nti Kyagulanyi afiiridde ku station w'obadde nga mukiibi w'otosigalizaayo mwana ne waba nga ali mu diaspora. Mukiibi okimanyi ne bagamba nti Kyagulanyi afiiridde awo
ogenda okudde wodduke nga tosigaza mukazi tosigaza nyumba na buli kimu nga nenyoko oba yafa simanyi wajali nga netali ne baganda bolanga bazinga mu kibaliwo mwine bintu mutanategeera mu bulamu bwa bulijjo omusirikale simutemu nge mu kirowooza no police simutemu nga mu kirowooza omuntu goba yito omutemu ye muntu abeera nga avudde mu mbeera nga takyalina kyazabira mutemu nnyo n'okusinga goloza nti we muntu omuntu wa bulijjo nga yavudde mu mbeera nga yatabuse anti talina kyataliza buli kimu ekimusala mu maaso ajja kyonoona kubanga omukozeeko obulamu busembayo mutemuluza nti abasirikale no abasirikale si batemu omuntu wa bulijjo nga yavudde mu mbeera mutemu nnyo mubi nnyo mwekimutanamanya oyo mukibi yali awo ne bakyalibe bali mu kuzimba matama naye nga Kyagulanyi yafiiridde wantu awo buli omu agenda okunoonya waayita nga n'emmundu anoonya wagizizika nga talabawo anoonya amuweka t-shirt akambala oba empale oba engatto za bulijjo azive ave mu ngatto nga talina waasobola kuyita nga trisita agamba singa ettaka limmera essaawa nga tekyasobola kumira musooke mufumiitirize musinga ekintu kigwawo saazi mugenda kuyitawa mwasirikale abalya muhoozi ogenda kuyitawa Museveni ogenda tokyasobola kudduka jini ogenda kuyitawa ogenda kudda Sweden ogenda kudda luddawa kati mu trainings aba militias across the country muba manyi bebani ngojeka mawanyana bata mumayiba militias bebani mu trainings muina garanti kubbo muina garanti kwa militias ba trainings Gochment wandi kole kintu okulumye munozi kangu yaba muyambe mu training of militias against the will of the people banyizo fuuka ekintu ekikyamu gye muli nga temukimanyi mukimanyiko nti muyizo kwa mutu yambo creating abantu abatuyambe ko mu protest vote mukimanyi bulungi nnyo so kyosiga kyokungula tosiga sere n'okungula mwanyi ate tosiga mwanyi n'okungula pamba bwe kimwagala okukola mu kikole nga mukyalina obudde n'obudde bugenda tutuuka ntamukina bigamba bantu ekyo kibagambye era mwegendereze bw'onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi video kanje wuumulize wano mala okuddamu okwetegereza bitambula mu maaso omukulembeze n'ekyo nekimutuukako mujja kitegeera ekino giti enseeraba kitegeeza n'ebyokulonda bimwategeka tebiriiwo obujulizi mwekenyimu mukulyetinga obujulizi nti mutegeka okulonda okufu presidential candidate mukwatidde almost essaawa 4-5 ali awo nimuga mutegesa okulonda Electoral Commission chairman w'akakiiko by'okulonda naye ali awo azimbye amatama tasobola kwogera kintu gambo kyonna tiimu eyaweewa Kyagulanyi Center musomola kubira mukama we yamukamula mugamba nti omusajja mu blockingidde wano bebakama n'akuba essimu mwenne mukola mulimu ki tiimu ekuma Kyagulanyi isimu kola mulimu ki temusobola kubira bya mukama ku hotline mugamba nti presidential candidate bamuganya ogenda okwebaka mukola mulimu ki no problem bana video kanje umulize wano tujja kuddamu ndowooza bwe nabansobodde enkya oba ku Rocktown mukama bakumira mpeera mweraba musigale nga muli ku programu z'abakomredi bonna abali ku president abakyali ku live nze yange ngimaliriza mweraba